nakutegezezza emisana President wa ggwanga erya Congo amanyiddwa nga Sekedi Solombo ono yalayidde okuba abayekera ba M23 abayingize paka mu ggwanga erya Rwanda. Kakati omwogezi w'amagye ag'eggwanga Uganda Felix Kuraije Brigadier General alayidde ebigambo genda biwulya bitiisa kyewuunyisa abantu nga bano ebigambo nga bino kubayekera ekifa ku nnyonyi ya Uganda e Congo ogenda kutya ku kisaawe Kinshasa nga sinagenda walala bawoyingiridde wafanana ADF batujju M23 balwanirira butuuze bwabwe nsaba mufune enjawulo bali batuuze bawali baganibwa obwetwazo bwo bwabatuuze birwanako. Abanyarwanda basookera ddala okuyingira eggwanga erya Congo gwali mwaka gwa 1905 nga kitegeeza gye myaka 75 okuva luli mpaka nakati. Kino kiba kitegeeza bano abasajja tebalinawo yadde bijjali abantu basatu byolabako nti jjajja bamuziika wano ne jjajja ne bamuziika wano ne kitange ne bamuziika wano. Tewaliwo omuntu n'omu alina bijja by'abantu be basatu nga baafa myaka nti owoli yafiira ku myaka 7 n'omulala n'afiira ku 7 n'omulala n'afiira katugeze ku 5. Tekiriiyo nga kitegeeza onule emyaka 75 akugambye omwogezi w'amagye g'eggwanga erya Uganda Brigadier General Felix Kuraije nti balwanirira bwetwaze bwabwe nga kino kitegeeza ku myaka gye bamaze wali essaawa zino balwanira ttaka mu 1994 ng'ekita abantu kizzeemu e Rwanda abalala beeyoola ne beegatta ku bantu bano mu kitundu kye kimu. Kaakati essaawa zino be balwana nga balwanira ettaka ly'Abakongo nga bano bagamba mbu bannansi abawedde emirimu abatuusa Abakongo. Kino kitegeeza nti n'abali mu Uganda abajja wano obuzi kyova olaba nga bagamba nti twagala ettaka lyaffe nga kino kitegeeza nti abasajja bano bandibanga bakalintalo kubanga bw'otunulira abantu ababawagira Jeno Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza mu bigambo bye n'agamba ebigambo bino bano baganda baffe era omuntu yenna anaagezaako okubalumba tujja kufaafaagana naye oba muzungu oba muddugavu kubanga balwanirira bwetwaze bwabwe. Ampuliriza Mwami Kyagulanyi bamusosola mu Buganda katwambukeko mambuka omusajja ono atugambe byatugamba ku Uganda. Balina emundu tulina obululu tulina obululu 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 akalulu Kyagulanyi kaliwa kaliwa akalulu Kyagulanyi kaliwa kaliwa akalulu ka Bobi Wine kaliwa kaliwa akalulu ka Bobi Wine kaliwa kaliwa akalulu Kyagulanyi akalulu ka Bobi Wine akalulu Kyagulanyi kaliwa yang wageno boyo yang wageno kenwa kunoro wageno boyo wageno meno nyarawa wageno uru nyarawa wageno neru nyarawa gero la meru nyarawa wageno meru nyarawa gero wageno boyo nyarawa akemo dit chala dongaro akemo dit chala dongaro akemo dit chala gwedaro akemo dit chala gwedaro akemo dit chala kadaro akemo dit chala kadara kaya ejona nengo ko chala dongaro ejona nenja chala kadaro ejona nengo ko chala dongaro kinigo kera chala gwedaro akemo dit chala dongaro do ay chala gwedaro gweya oh chala dongaro gwedaro chala dongaro gwedaro do. Mandela was right Nelson Mandela is a hero Bobi Wine is right Kyagulanyi is a hero. Bas kakati batusimbudde buterevu nnyo mukwano gwange agoberera omukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda nze Eke Master mabega w'omuzindalo namaze dde okubeera nga ntuula era nga ng'obibumale tusobole okubeera nga tuyitaayita mu nsonga zino nazo tuzikuba olukumutwe oba oli awo ensi esobole okubeera nga ezitegeera. Kyannaku nnyo nti bannaffe bangi naddala abo abasangibwa mu ggwanga erya Amerika ebigambo birabika nga byabaddugalidde dda nga sinabakubeera nga kutwala ku kigudde ali ku kisaawe ekyennyonyi mu Congo Kinshasa kansooke nziwo amawulire gano mukwano gwange ogategeere. Bannayuganda abasoboye mu 1395 ampuliriza be bali mbweraliikirivu be bali mu dduka tasobola otasibewo mu ggwanga erya Amerika. President w'eggwanga erya Amerika Donald Trump ono oluvannyuma lw'okubeera nga yalayira n'aga nti kaberuwale kabe Katonda agenda kutikka abantu bayitirivu nnyo ampuliriza abakwata miliyoni okudda mawanga gaabwe naddala abo abalina emisango mu ggwanga eryo erya Amerika abalina emisango
abatalina mpapula nabo bakutikibwa badde mu ggwanga lyabwe gye baba baava. Kakati nno bannayuganda bangi emitima gibasula ku mitwe naddala nga abalinga abaabulira ow'olugambo. Kakati nno kimaze okubeera nga kikakasibwa nti abantu abakwata eyo mu 1395 be basuubirwa okuddizibwa okwabwe ampuliriza olw'okubanga bano lisiti bwe yafulumye bandibanga be balina emisango gye baza mu ggwanga erya Amerika. Wabula amawulire galaga nti abantu bano bwe bana bamaze okubeera nga bakwatibwa nga tebana bakubeera nga badipootingibwa bagenda kusooka baweebwe omukisa batwalibwe mu kkooti bennyonnyoleko beewozeeko ku nsonga ezo eziba zibavunaana. Kaakati oyo anaasangibwa ng'omusango gumusse mu vi ampuliriza agenda kutikibwa butereevu nnyo addizibwe okwabwe asobole okubeera ng'alya ku ttooke eryokya obulungi eriri oganike n'ebinyeebwa n'ebijanjalo kosa ne lumonde. Kaakati nno njagala ojjukire nti ne mu kiseera eky'omusajja ono avuddeko ampuliriza era naye baatikka abantu ne babaza amawanga gaabwe ag'enjawulo. Kyokka nga ne ku musajja amatwa nga Baraka Obama ate ono ku kisanja kye we bakyasinze okutikkira abantu okubaza amawanga gaabwe abaali mu ggwanga erya Amerika. Kaakati nno ebigambo nga bino pulezidenti w'eggwanga erya Amerika Donald Trump byavuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba nti muteeke ku nninga abakulembeze bammwe. Lwaki mujja okuzungira eno ng'ewammwe mulina ssente amawanga gammwe magagga naye nga temusobola kubeera nga mbeereyo? Katugyewo emboozi eno katono nnyo ate enkomewo ampuliriza tweyongere butereevu. Bannayuganda abawangaalira mu ggwanga erya Amerika beeyongedde okutya awamu n'abaggwira abalala abali kuno oluvannyuma lwa gavumenti ya President Donald Trump okutandika okutuukiriza ekyo yasuubiza eky'okufulumya abantu akakadde kalamba n'omusobyo abali kuno nga tebalina bibakwatako oba nga bazza emisango. Mu nnaku 7 zokka eza President Donald Trump baakasobola okukwata kati abantu abasukka mu 2000 n'omusobyo mu masaza ag'enjawulo era nga twalabyeko ennyonyi eza gavumenti zowandiise ez'amagye nga zitandika okuzzaayo abantu mu nsi ezitwetoolodde ez'okumpi. Ensi za Africa tetunnaba kumanya abantu bagenda kuba nga bazaayo batya naye nga kimanyikiddwa lwatu nti wabeerawo ennyonyi ez'enjawulo era ne mu kisanja ekya President Biden bazzaayo abantu, mu kisanja ekya President Barack Obama kyekyasinga ate okuzzaayo abantu abasukka ne mu aba Biden. So tulabyeko omuwendo ogw'Abannayuganda ogusuubira okuba nti guli mu bantu nga 300 n'omusobyo abali ku lukalala luli olw'abantu akakadde akamu n'emitwalo nga 4 Amerika beetaddeko essira. Naye omuwendo ogwo ogw'Abannayuganda 300 n'omusobyo guyinza okusukkamu kubanga waliwo n'abo abatalina biwandiiko. So byanjawulo bibiri, waliwo okubanga nga tolina biwandiiko ate waliwo okubanga wazza omusango. Kati bw'obanga wazza omusango oli ku lukalala luli naye ate waliwo abatalina biwandiiko ebiboogerako. Ekisinza okutiisa kati gavumenti yasazeewo n'egamba nti egenda kutandika okuyingira mu makanisa awamu n'amasomero. Ekintu ekitaaliwo mu gavumenti ezaayita nti baali ebifo ebyo nga byo tebabiyingiramu, naye President Donald Trump agambye bagenda kuyingira mu masomero, bagenda kuyingira mu makanisa. Bw'obanga wasuubira okubanga gye weekukumye nga gye weekwese bajja kuba nga bakugjayo, naye bajja kuba bakuwa omusango bakuwa chance. Bw'obanga togenda nko mu maaso ga mulamuzi bakuwa chance n'owulira omusango gwo ne weewozaako. Bw'obanga bikulemedde ddala nga omusango ne gukusinga awo nga bakuzza ku nnyonyi ne bakutwala ewammwe. Ekirala ekisinga okutiisa abantu kyekyokuba nti tebagamba ddyo bagenda kujja bakonkola bagonye ku mulyango kubanga balina address eza buli muntu. Abamu balabyeko nga bali mu shopping mall, mu shopping centers ne babayidi ne babagwira. Abamu bagenda mu zi restaurants ez'enjawulo bwe basuubira okuba nga abantu bano we bali naddala bannaffe abasipaana babadde bagenda mu restaurants, abamu bagenda ku mayumba gye bakolera gye basula nga gye babajja okubafulumya mu ggwanga lino. Okutya kungi nnyo era abantu bangi bali mu bwali. Webale nnyo Moses mu kitale onono asangibwa waliri mu kibuga Boston eggwanga erya Amerika. Ampuliriza yatuwadde akatambi kano kati wulira nga tukyagenda maaso n'okabatwa nga entulege ng'ennyonyi ya Uganda oba giyita Uganda Airlines ekyagenda maaso n'okukola losses bukyetondebwawo. Tewali mwaka gwali guweddeko eno naye banga ekoze amagoba wabula buli mwaka oguyitawo ekola loosi ezikwata eyo mu buwumbi 20+ oba oliawo ez'ensimbi eza Uganda naye ng'ekola bukozi loosi. Kakadi ekyebuuzibwa bwe banga ennyonyi eno bukyetondebwawo ekola bukozi loosi
kakati sente zijimirizaawo zo zivaawa era lwaki tevaawo kubanga kitegeeza eneekola kwonoona bwonoonyi gwakwonoona bwonoonyi ensimbi ezomiwa omusolo kubanga obeera ne bizinesi nga buli mwaka ekola bukozi loosi neweewola n'oyongeramu n'ekola loosi neweewola n'oyongeramu n'ekola loosi kitegeeza nti yo bizinesi eba emaze okubeera nga ekulema kakati omulongoose omuluutansozi gwentambula naye mbudde buno bwennyini era akugamba nti genda ewe akwawule ku bizibu ebyo ebikufuukidde ettabbu ebikufuukidde ekyana ky'engo oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda nga tofunanga mpapula ng'oyina emisango mukwano gwa nga mpuliriza kati nga mwabali mu makooti mu ggwanga erya Amerika nga mukusula kutebuuke mwagala okubeera nga emisango egyo mugisiba omulongoose omuluutansozi mukoneko ku nnamba esembya 910 akusibira emisango naawe ojja kwewuunya mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati nno Ibuniani Junior School njagala nsooke ndijja obutereevu nnyo ndikwanjulire ly'essomero gwe muzadde munnange eriyamba abazadde bonna okuba hafu basaries ne basaries naddala ng'omwana oyo ateekeddwa okubeera ng'afuna basale oba hafu basale kubanga bano bayigiriza abaana okuuga okuyimba okusuna ennanga n'ebirala byonna basigaza abaana mu holiday naddala nga bazadde baabwe bali ku byeyo basigaza abaana mu biseera eby'okusoma ne mu holiday leka okulekera abaana abantu bo abaana babatulugunye babatuntuze ogenda okudda ng'omwana ow'emyaka 9 afaanana omukadde w'emyaka 9 bakwaza Ibuniani Junior School obagambe enamagije ku AKTV Media Uganda era AK Master yansindise wano bakubuulire ekiddako ojja kunnoonya ng'ompaayo akasukaali kati wulira Uganda Airlines birungi si birungi ampuliriza nga bwe nakoledde akatambi n'enkutegeeza nti embase ey'eggwanga Uganda yamaze dda okukyomebwako omuliro era n'ebisangibwa mu embase byonna byabbiddwa byonna n'emmotoka zonna ezasangiddwawo ne zikoonebwa zonna abasajja bakongo nga bafuuse ekyonga bannayuganda bali mu ggwanga erya Kongo kaakati emitima gibasula ku mitwe basajja battu ne bakazi battu nga balinga abaabulira ow'olugambo kubanga gavumenti y'eggwanga Uganda abasajja bakongo bagivunaana okweyingiza mu nsonga z'eggwanga eza Kongo mbunga ate zibakwatako kakati bannayuganda bonna baakubiriziddwa obutaddamu kulinnya mu ggwanga lya Kongo kakati ensi ne yeebuuza ate olwo abasangiddwa mu ggwanga erya Kongo bo bagenda kubeera nga bakola ki basajja battu ennaku ebayonka butaaba abamu basula ku nsiko abalala bali mayumba batya n'okufuluma tebakyalya tebakyanywa ampuliriza sooka oli ebigambo bino tukomewo emaze okususpendinga flights zonna ezibadde zigenda munda mu ggwanga ery'okumuliraano eriyitibwa DR Congo Dr. Congo ampuliriza mulege tulina okuva mu kitongole ekya Uganda Airlines eky'entambula ez'ennyonyi mu ggwanga lino bamaze okuba nti basazizzaamu entambula z'ennyonyi zonna ezibadde zigenda zibombadi ezibadde zibuuka nga zigenda ekinsasha babagambye nti ebintu si birungi e Congo entambula zonna ebadde immediate suspension of flights to Kinshasa bagambye nti due to escalating unrest in the DRC Uganda Airlines esazeewo ennyonyi zonna ezibadde zigenda maaso n'okubuuka okuva Entebbe okwolekera ekitundu ekiyitibwa Kinshasa e Congo zonna ziyimiriziddwa kitongole kifulumiza statement bagambye nti suspension eno eri necessary the suspension has become necessary olw'obutali butebenkevu obugenda maaso munda mu ggwanga eritibwa erya DR Congo okusinza ku statement efulumiziddwa aba Uganda Airlines ne bategeeza nti flights will remain suspended until the situation warrants normal operations singa tunakizuula nti embeera egenze maaso n'okweka nti eterera munda mu ggwanga erya Congo nno tunaba tuddamu okutambuza ennyonyi zaffe okuva Uganda okwolekera eggwanga eryetibwa erya DR Congo okusinziira nno ku kiwandiiko ekifulumiziddwa aba Uganda Airlines kale okitegedde bulungi nnyo agenda maaso n'okweka nti otaddeko Pale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo nti akaseera kano ennyonyi zonna ez'eggwanga Uganda ezibadde zibuuka okuva wano nga zolekera ekitundu atuliriza ekya Democratic Republic of Congo zibadde suspended with immediate effect era ne bategeeza nti until ng'embeera egenze maaso n'okuba nti edda mu nteeko tubagenda okukkiriza ennyonyi z'eggwanga Uganda okulabika nti oba oliawo ziddamu okubuuka okwolekera eggwanga eryo Uganda ng'emaze okuzzaawo obulungi nnyo entambula ez'ennyonyi n'oluvannyuma ng'emaze okufuna ennyonyi zibombadia eggwanga erya Congo zibadde zimu ku routes zibagenda maaso n'okuba nti basalawo okutandikirako wakati mu kuzzaawo ekitongole kino kati ampuliriza ebiriwo ennyonyi ziri suspended no more flights from Kampala to Kinshasa bijjidde mu kaseera atuwuliriza
nga amawulire agavudde munda mu ggwanga erya Congo olunaku oluyise tegabadde malungi yadde omulundi ogumu n'akatono. Move eno egenze maaso n'okulabika nti eddiridde riots ezalabiddwako mu kibuga ekiyitibwa Kinsasha. Looting. Ugandan Embassy, ekitundu ekimu ekya Ugandan Embassy, ekizimbe kyaffe abaana abakongo bakiteekedde omuliro. Abakongo bakiteekedde atuliriza omuliro. Fulaga z'eggwanga zalabiddwako nga bazookya ebintu ebadde mu Embassy y'eggwanga erya Uganda yatuliza mu kibuga ekiyitibwa Kinsasha. Abaana abakongo balabiddwako nga babivuga ku zibajaji bokisa, bavuze zisofa n'ebintu ebirala eby'emuwendo byonna byagenze maaso n'okuleka nti byayonooneddwa ne bitwalibwa emmotoka ne bazikumako omuliro. Ate nga tekyakomye ku Embassy ya ggwanga Uganda yokka, wabula Embassy y'eggwanga eritibulira Bufalansa yarumbiddwa, Embassy y'eggwanga eritibulira ggwanga erya Kenya bagirumbye, Embassy y'eggwanga erya Rwanda nayo bagirumbye ne bagiteekera omuliro. Embeera nga bwe yatambudde olunaku oluyise munda mu ggwanga eriyitibwa erya DR Congo. Kale nno aba Uganda Airlines kuzibu batuusa ku nnyonyi zaffe singa zinaaba zigenze munda mu ggwanga eryo. Kakati abakongo wakati mu kwekalakaasa mpuliriza oyinza okwebuuza nti ki ekibala kigenda maaso. Poliisi yabaddewo nga tetundwa butunuzi naye abeekalakaasi babadde bangi nga balabika nti bamalirivu okamala mu ebyo ebyabaddemu munda mu nsi eyitibwa eya Congo. Poliisi neegezaako abavubuka bano babadde abakambwe okulabika nti egezaako bakakkanya byaganye. Kakati abavubuka bano balumiriza eggwanga erya Uganda for Uganda Party, balumiriza eggwanga erya Uganda nti okuwagira ekibiina ky'abayeekera ba M23. Uganda nga bulijjo evuddeyo ebadde evaayo n'ebyewakana ng'egamba nti tebiriiyo tewagirangako kibinja kya M23. Omwogezi w'amagye ga kuno gwe bayita Felix Kulaije ayongera ovumirira byonna ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Congo. Kyokka yavudde n'ategeeza nti eggwanga erya Congo obuzibu bwe bagenda maaso n'okuba nti bakola kwe kugoba amagye aga East Africa agaali gagenza okuuma emirembe. Kulaije agamba nti Congo yo yali eyagala amagye agaali gatwaliddwa omukago gwa East Africa beŋŋange abasajja ba M23 ng'ate batunula butunuzi Congo n'ebagoba. Kakati abeekalakaasi munda mu ggwanga atuliriza erya Congo balumiriza bagamba nti atusibyeko M23 si mulala Uganda n'eggwanga eritibwa erya Rwanda. Uganda ne Rwanda. Kakati ng'oggyeko ebyo Amerika nayo bagirumiriza bagamba birungi si birungi. Omukulu David Wamala wali mu ggwanga erya Amerika mukwano gwange nkutomeddeko nnyo. Ndabira ttiimu yonna mbasaasidde bemba mulimu abatalina mpapula nabo bambi mbasaasidde nnyo. Katongere okuwasabira oba oliawo ekikutte kiti bwe tuddako ku lukalu lwano olwa Africa ku mulirwano wano e Congo nkugambye nti kitokota si kisaanikire oluvannyuma lwa pulezidenti bano ababiri ow'eggwanga erya Congo n'ow'eggwanga erya Rwanda okubeera nga tebakyalinnya mu kimu era nga bano tebakyasobola kubeera nga mukwano gwange omukwano gubasaza mu kabu. Kaakati nno ebiddiridde okusinziira ne ku babaka baffe wano mu paliamenti nga Honorable Tamaguzi agambye kino kikyali kituuza ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo n'akatayi tekagenda kusala lutemya lwa liiso mugenda biwulya mu ggwanga erya Rwanda. Jjukira nti omusajja amayiddwa nga Gashumba yagamba nti Abanyarwanda abali kuno bwe munaagezaako okugezako mbu mbajjawo mbu mbazze e Rwanda mugenda kuli kye bayita M23 mbu mu ggwanga erya Uganda. Ono ng'agezaako okutegeeza nti Abanyarwanda balina okubeera mu Uganda kifuba era balina okubeera mu Uganda nga bamaze okubeera nga batutiisatiisa ffe tusirike. Kakati bo olw'okuba balina essente be balina amaanyi basobole okubeera mu ggwanga Uganda nga beetayanga bannannyini nsi. Kakati bino byonna ogenda mu maaso mu ggwanga erya Congo era basooka kubeera nga oba oliawo batiisatiisa n'okunyigiriza abasajja bano ab'eggwanga erya Congo. Jjukira nti amagye mangi n'ago aga East Africa gaagobadde mu ggwanga erya Congo nga kino kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga baamala dde okubagwamu nti bano baalinga bakolagana butereevu n'abayeekera bano aba M23 era amagye agaasigala Congo ge magye ago ag'eggwanga erya Burundi oba n'eggwanga erya Tanzania ge magye mu East Africa agasigale Congo agasigadde gonna nga gagobwayo bugobwa. Kakati no mwogezi w'amagye g'eggwanga Uganda Felix Kulaije akati ono yategeezeza n'aga nti amagye gano aga East Africa bwe gali e Congo singa bino byonna tebiriiwo mbugandi kutta abayeekera bano ne gabazingazinga nga sumbuusa ne gabagaaya bugaaya. Kakati naye mbu omusajja Shekedi ow'eggwanga erya Congo bwe yasalawo n'aga nti amagye gano agagobye mbu kakati kyekiviiriddeko abayeekera bano okwamba ebitundu eby'eggoma kosa ebitundu ebirala bye boolekedde okulaba nga
bawamba wabula Sekedi agamba tagenda kussa mukono tagenda kussa mwoyo ampuliriza ono yamaze okubeera nga akwatagana eggwanga erya South Africa eggwanga erya Angola amawanga awo nga Namibia agaliranye waawo okubeera nga gamuwa obuyambi naye nakakasa mu bigambo bye agenda kuteekamu omudidi gw'ensimbi okulaba nga bano abasajja bonna abalinnya ku nfeete jjukira nti Congo y'emu ku nsi ezisinga obugagga ku lukalu luno olwa Africa ebigambo bino byonna ampuliriza bubanga oyagala okubeera nga obikakasa nkugambye nti abayekera bafuuka dda ettabbu naddala bano Abanyarwanda mu mawanga agatwetoolodde Uganda gye ampuliriza abaliyo bawanda muliro Congo abasajja bafuuka abasajja kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abantu bano bonna bagamba nti baliko akakwate ku gavumenti y'eggwanga eri Rwanda wadde nga Rwanda ebeegaana butereevu nnyo emisana n'ekiro kyokka ate nga Rwanda ekakasa nti ate bano Banyarwanda kyokka nga ate egamba tebalinaako kakwate kaakati omutuufu na bano omukyamu yaliwa omukulu ono amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi ensonga eno agigoberedde bulungi nnyo kyekirungi era naye agimanyi butereevu nnyo katulire ku bigambo bye ate tuddeyo ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero ekiri Congo abasajja abawamba Congo temwewunyanga na wano mu Uganda batuwambye aba M23 Museveni yaggulawo border n'asayininga simanye executive order buli omu afuuke munnansi bwe banaamala okuwamba Goma naffe wano tulina okubeera ku bunkenge bwe batu bwe bajja mpola nga batandika okwebeesabeesa awo beebeesabeesa osimanyi balina obukundi wano bagashumba bwe batera okuteekateeka wano bwentera okulya ng'obakyaza obwo obukundi bugenda kubafuukira ekyambika bweto Congo bwe yabasembereza nti ate mujje mubeereko wano ng'abanoonyi b'obubudamu kakati sebo bakajjadde abakongo babakuba amasasi babatta babagoba mu nsi yaabwe kakati mutunuulira abasajja bano bazimba z'empaya bino temulina we mugenda kubijja wala kuba abasinga muli kumawolu gamwe n'obukunkumuka bwe babawa ne muggwamu ensa abasajja bano bali mu kuzimba empaya nga batandikira eno Uganda Rwanda Burundi Congo Central African Republic nalage noono omusajja we Kenya nkozi naye mutabani waabwe naye bamutaddemu luto mwetegereze nnyo muli mu kukaabirako be Congo n'ebiseera bigenda kutuuka gwe musajja gwampuliriza nawe mukazi gwe nga nawe bakugoba ewammwe kuba kakati sebe ebyalo byonna babiwamba enkya n'eggulo don't think it Museveni talaba kigenda mu maaso walabye ekyabadde Nakaseke ebutalangu bayokyezze emmotoka nnya ebyalo byonna babiwamba gw'okyali mu kuseka musimanyi zino gurupu za mu M23 ziwamba Goma nawe bagenda kukuwamba enkeera bwe bati abasajja bwe betwale Congo mu banoonya bubudamu kakati batandise okutemula abakongo babagoba mu nsi yaabwe obugagga bwabwe babututte jjukira wano Museveni akujje ku mirimu education system efudde kakati be balonda mu bitundu na bitundu bagaba bano tubawe grade bano tubalage nti tebalinawo grade ya kusoma bettakalyo bali tutte obugagga bwo babututte abamu mwatandika dde okufuuka emmomboze nga mukyaliwo kisisitimu kye mwaleeta nga kye musavinga sebo nsonyiwe akonkaleese nga baidawe kubambadde ndaba abantu bangi ebiri Congo bigenda tuuka wano abasajja bano abayingidde wano beerituli abayitirivu Abaethiopian abayitirivu be bayingiza wano Abasudani gwolulabye ensi yawe efuna ettaka ensi bw'oba oli mugwira ettaka bali kuwera ku liizi ne kati abagwira bonna kati ettaka bagulanga bwe baagala babawadde emmundu babawadde sente beetirawo ne special funds ezaabwe ez'okugula ettaka naddala wano mu Buganda ebitundu by'Ebunyolo n'aweetoolodde gw'obadde okimanyi open door policy yeri wano no kufuna ettaka sebo nze and we are created globally credited for what that is one of Museveni's agenda master plan agenda okulaba ng'ensi bagibajjako kaakati nno biro byonna nga bw'obiwulidde omusajja agambye kino kikyali kituuza tukyaliisa bijanjaalo mpiso kubanga abasajja bano bwe tunaayongera okubeera nga tuzibiriza naddala abo bannaffe bwe tubeera nga tugamba enkya n'eggulu nti bannange tulwane tukyuse ensi yaffe Uganda edde mu mikono emituufu egy'abantu ba bulijjo abatali bamukwata mmundu baligenda okuzukka abaawakananga abakyali mutulo abakyali obukunkumukwa oba oliawo nga kirireeti ng'eggwanga lino limaze okubeera nga limaamirwa kaakati nno mu bino ebigenda mu maaso ensi esinga okubeera nga
enenyezebwa ku nsonga eno egenda maaso okusuza abasajja n'abakazi ab'e Congo. Basajja batunga basula ku tebuuke, bangi basula ku nsiko, abantu bangi battiddwa mu ggwanga erya Congo era nga gyafuuka mirambo, amayumba mangi gafuuka matongo. Abakongo bangi abawaŋŋanguka edda ne bava mu nsi yaabwe nga bagenda mawanga nga Burundi, bali mu ggwanga Uganda, bali Rwanda, bali Kenya, bali Tanzania, bali Sudani, naye ng'ekyabagoba mu nsi yaabwe oba olyawo si kyekyandibadde ekyo, wabula olutalo olufuusa olutalo okumala emyaka n'ebisiibo. Kyokka ng'olutalo luno kigambwa mbu luvujjirirwa abamu ku bakulembeze abeetolodde eggwanga lino erya Congo ebweru waalyo oba bayite ba neighboring countries ng'omuli eggwanga erya Rwanda. Wadde nga Rwanda ebyegaana egezaako nayo okulumiriza nti abasajja bano basinzira mu ggwanga lya Uganda, mbwera n'omuduumizi w'abasajja bano abayekera ba M23 mbu yasinzira mu ggwanga lya Uganda. Kakati ebigambo bino bya mukulembeze w'eggwanga erya Rwanda amayiddwa nga Meya General Paul Kagame Rutagambwa. Kyokka nga ne Uganda egamba nti abayekera tebalinaako kakwate. Kyokka nga nakolera akatambi wano ne nkutegeeza butereevu nnyo nti satellites zaamala dde okubeera nga zikwata footage era akatambi ako nakakulaga nga ziraga amagye agasala okuva mu ggwanga erya Rwanda nga geesolosa mu ggwanga erya Congo, era satellite zennyini ne ziraga mu bifaananyi nga waliwo amagye agasalinkiriza okufuutuka mu ggwanga erya Uganda nga gayingira eggwanga erya Congo. Kaakati ebigambo ebyo byonna ampuliriza omusajja we South Africa asigadde alumiriza era olunwe nga alusonga mu ggwanga limu erya ggwanga limu erya Rwanda. Jjukira nti abasajja abakwata eyo mu 13 abamukwata mundu ab'amagye ab'eggwanga erya South Africa be battiddwa mu kibuga Goma. Kyokka nga abaabase okusinziira ku butambi obugenda mu maaso ne bwino yenna alaga abakwatiddwako ku bayeekera bano ne babeera nga bakwatiddwa bajje ga gavumenti ag'eggwanga erya Congo bonna babadde bambadde ebyambalo bya yunifoomu ey'abasirikale ab'e Rwanda era nga boogera Lunyarwanda era nga balaga magye g'eggwanga erya Rwanda. Kati South Africa erabudde era eyogedde bweti neewooninga njagala obiwulire. ne bannaffe aba gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa batuuse okubanga bayisa message ne bagamba nti bino bye twandiyagadde okulaba nga lwakiri eggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda libeere nga likwatibwako. Kimala Rwanda eyitirizza Jogo Rwanda eyitiridde ogenda maaso n'okubanga bweti etabangula ebitundu. Stop supporting M23 rebels. Eyo message gye twagala okubanga tugamba Kagame. Lekeraawo okubanga oli mabega w'abalwanyi ba M23. Lekeraawo bayirawo omubiri. Lekeraawo genda maaso n'okubanga bw'otyo batadde buli kyonna kye beetaaga. Bwe tubadde eri mu ggwanga erya South Africa waliwo minisita Bamita Ronald Lamola ono atuuse okubanga bw'atyo ajja bwino n'agamba tusobodde okubanga tukuŋŋanya bwino okumala ebbanga lya myaka 2 nga bwino ono agezaako okubanga ayoleka ki nga gavumenti ya Kagame bwe yasobodde okubanga bwetyo emala obudde n'ensimbi mpitirivu nnyo n'eziteekamu okulaba nti egula ebyokulwanyisa bingi bivudde mu mawanga ag'ebunaayira ne bijja ne bimaliriza nga bigenda mu mikono gy'abasajja ba M23. Ebyokulwanyisa bino gavumenti ya South Africa egamba bagezaako okwongera okubanga bakakasa oba ebyava mu ggwanga erya Israeli n'ebyo ebyava mu ggwanga lya Amerika ddala byagulibwa bugulibwa oba ne gana muwanga aganokolwayo oba gayina omukono gw'amaanyi naddala mu kino ky'owulira ekitambula kati mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Congo. Kiki tugamba mukwano gwange ekiwulirwa? Waliwo jjeno omu munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa eyatuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange aleeta bwino ono nga agezaako okubanga bw'atyo ayoleka nti abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirairi baawaayo ebyokulwanyisa eryani eri omwana ono amanyiddwa nga M23 era abasajja bakulu bano bagamba bwino gwe balina ayongera n'okubanga alaga ebyokulwanyisa bino nga bikozesebwa wali eri mu lutabaalo munda mu ggwanga erya Congo. Gwe twogerako Jeno Mulamba Mawomela Moreti Motao ono yatuuse okubanga bw'ati atukanyuga bwino n'agamba bagenza okwetegereza emmundu zennyini M23 zeekozesa nga Amerika n'endala nga Njizirayiri. Omanyi kye bayita emmundu nga Amerika n'emmundu Enjizirayiri
ekitegeeza byakulwanyisa nga byakolebwa mu Amerika n'ebyakolebwa mu ggwanga lya Isirayiri. Kati batugamba nti batuuka okuba nga bagenda mu lutabaalo nga n'emmundu ze baali baleeta bo ng'aba South Africa ezituukana n'enneca ey'olutalo mu ggwanga lya Congo ekyamazima nga tezimalaako, nga kibaleetera ate okwetaaga kumpi okutumya emmundu endala ez'amaanyi ezisobola okuba nga zisindana bulungi ne zino abaana ze bakozesa nkola ya mu Isirayiri n'omusajja ow'eggwanga erimanyiddwa nga Amerika. Wabula bagamba kati bagenda kunoonyereza balabe kino kyakolebwa Isirayiri oba sinakindi n'eggwanga lya Amerika nga bakigenderedde ntulina kusapootinga Isirayiri no kutusapootinga Rwanda tubawe ebyokulwanyisa abaana ba M23 bakube emmundu bakutuleko ettundutundu oba nedda. Abasajja batuuka n'okubanga banokolayo sunglasses ezikozesebwa bano abasajja bakulu seba ba M23. Walolabye kuna ddala ku bantu abakuuma bakulembeze b'amawanga gamba nga bano abaana abazibwa abakuuma mwami Museveni waliwo abatera okubanga bateekako obuwaaniwaani obwo nagamba buzibuzibwa obuwaani si bwa malaasi tolowooza nti bubeera bwa swaga obubaaba nedda. Kati obuwaani obwo bugalubindi abayeekera bana ba M23 bangi balabiddwako ssebo nga babwambala. General wa South Africa musajja mukulu Mawomela Moretti Motao agamba nti bwe basobodde okubanga bafunako oluvannyuma lw'okubanga bakubagana ne bibawambye bakizudde nga bo abasajja bakozesebwa special forces amajja g'eggwanga erimanyiddwa ng'erya America n'abasajja ba Marines America. Kati ebikola byabwe bituuka bitya ate emikono gy'abasajja bamanyiddwa nga aba M23 byebyo nno mukwano gwange ebiriwo kati obudde buno nga bagezaako okwongera byonna okubanga bikuba mu ttooki balabe ekizibu kye bayita mukwano gwange M23 ggwanga limanyiddwa nga erya Congo ddala kiva ludda wa era ani ayongera okubanga bw'atyo mukwano gwange akikumamu ogutaaka. Mukadde kano tulaba gavumenti eye South Africa ng'evuddemu omwasi neetuuka okubanga bw'eti ewogganira oba kuwoggana oba gezaako okubanga lwakiri mukwano gwange bayisa message ey'eddoboozi ekkangufu eri bannaffe ab'eggwanga lya Rwanda. South Africa egambye Rwanda bw'otokomya nate support jowa M23 ekijja kyandiba ekinene. Netulinda okuwulira oba banakyogera tebannaba kubanga bakisinyaako kiki ekyo ekinene ekyo ekisuubira okubanga kijjawo essaawa yonna mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Democratic Republic of the Congo. Anti ne bino South Africa egenda okutuuka okubanga ebyogera nga batulagako bulazi omuwendo ogw'abajjaasi baabwe abafudde sebo omuwendo gweyongedde. Nakubuulidde bwadda nti abajjaasi ba Tanzania bangi bateddwa. Abajjaasi ba Burundi batugamba ababadde munda mu ggwanga erya Congo bano Babarundi basigazzaako kumpi ebitundu 3 ku buli 100. Bwe kiba nga basindika abajjaasi nga 100 amanya nti basigazzaawo abajjaasi 300. Olusanvu lwalazeewa oli mukulu ekimala tegeera nti babeera bateddwa. So kati abasajja bakulu bano bagamba mu byonna nga tukyayongera okubanga tubyetegereza twagala n'okubanga tutegeera ag'amawanga gennyini agongedde okukakasibwa gye butuukedde olunaku olwaleero nti mu kaseera kano bagezaako n'okubanga lwakiri bayambako kugamba okutereeza obukulembeze mu M23 batuuka okubanga kugamba batwala obukulembeze bwa Goma bwonna nga bagenda kuteekayo obukulembeze obw'enjawulo obutali obwo butambulira ku basajja bakulu bali ab'e Kinshasa. Kati baagala okubanga batonda obukulembeze obw'enjawulo obugenda ofuga ebitundu eby'obuvanjuba obw'eggwanga lya Congo. Batubuulidde nti waliwo amawanga nti ekintu kino gakirimu bulungi tebannaba kubanga bagoogera naye bagamba leka tumalirize okunoonyereza kwaffe tujja kubanga tubategeeza ani naani abali emabega w'ekintu kino nga baluubiridde okwagala okubanga bakutulakutula mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Democratic Republic of the Congo. Bino biriwo ebityo naye ng'amawulire amalala ge tufuna mukwano gwange gwakyatugoberera kwe kulwana okubadde kubumbujjira mu bitundu eby'eggoma. Batukakasizza nti mu kaseera kano kukendedde oba okyali awo kale osobola okuwulira ebitulikatulika naye nga tebitwala bbanga ddene. Osobola okuwulira ebisindogoma n'amasasi osobola okugawulira naye nga tegatwala kiseera kinene agamala ne gazikira. Ekyo nno nga kitegeeza nti ezo z'empulunguse z'abamu ku bajjaasi b'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo
abatannaba kukkiriza nti ddala Goma yabavudde eddamyaganya gy'engalo naye nga lwakiri abasinga obungi bwe kiba nga tebattiddwa abamu bamaze dda okuba nga badduka. Yo mu ggwanga lya Congo gavumenti ekyayongera okuba nga bw'eti enoonyereza ku basajja bayo ba commanders abo abategerekese nga ssebo bwagenda okukya ku lunaku olw'ebbalaza bano abasajja bo nga bamazeemu dda omusubi bwali budde bwa kiro matumbi ga budde abasajja ba brigade ba colonel ba captain ne balyoka batumya obwato obwamaliriza nga bubatwala mpola mbiri paka kutuuka Bukavu olwo nga badduse mukwano gwange territory emanyiddwa nga ey'Egoma. Abandi badde baduumira amajiga n'ag'eggwanga erya Congo okulaba nti balemesa M23 ate be baasooka okuba nga batumya obwato nti abaaye musooke muleete wano obwato bukume butokote abasajja ne balyoka baleka kati mukwano gwange Goma ettayo. Tutegedde okunoonyereza kutandise ku bakomandaazi bano tetunnamanya baagala bagajambula baagala basala ku mitwe ekibooko ku lubuto kati bagamba katunoonyereze n'ekyo nakye tunaaba tuzudde buli kamande yalidde agenda kutuuka ku mukutu kwokyali mbaanirizaako mwenna abatugoberera mukutu gwa AKTV Media Uganda omukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka MP2B Lubaga South Honorable Raini kakati nkutumiddeko nnyo enkwagaliza buwanguzi yonna gye walaze okubeera nga mukwano gwange bwafulumye mu ggwanga Uganda. Kakati nno wulira ebigambo bibino mukwano gwange gwe atugoberera wulira akati nno bino byonna bigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo waliwo amawulire ate bwe tukomako Uganda ampuliriza amawulire agatawomya nnakabululu amawulire ag'ennaku amawulire agatiisa kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa nti eggwanga erya America lyalayidde okuggyako Uganda n'amawanga amalala obuyambi obadde bugenda butereevu nnyo naddala mu kitongole eky'ebyobulamu World Health Organization baga nti sente zibadde tubawa tugenda kuziyimiriza okumala ennaku 9 nga batwetegereza embeera. Kakati nno mu Uganda batandise dde okubeera nga basatira naddala abo bambi abadde bafuna eddagala eribayambako okuweweeza akawuka akaleeta mukenenya. Kakati nno taso yamaze dde okubeera nga erangirira mu ggwanga Uganda egenda kubeera nga eggalawo okumala ennaku 9 nga tewali muntu n'omu ayambibwa. Era bw'oba omanyi nti olina akawuka akaleeta mukenenya ng'olina akawuka ke bayita akasiriimu ampuliriza oba olina omuntu gw'omanyi nga mukwano gwo obanga muntu wo mulabuleko adduke zambwa adduke ku taso ng'abasajja tebannaggalawo kubanga badde bateekamu ensimbi. Omusajja Omumerika yagambye dda nti kalabaaye. Kakati nno bino bye bimu ku bigambo bye tuzze nga twogera abasajja bano abali mu gavumenti bazze bavumirya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bagamba mbu gavumenti ya Mwami Kyagulanyi mbwe ekolagana n'abazungu kyokka kya nnaku nnyo gavumenti eno eya Mwami Kyagulanyi ento eri ku opposition etannaba na kubeera nga ekwata obuyinza okubeera nga bagirima empindi ku mugongo mbwe evujjirirwa abazungu omusimbi kyokka kya nnaku nnyo bannayuganda bonna abaalwala akawuka kaleeta mukenenya omusujja ogwa malaria bano bonna obuyambi tubadde tubujja mu ggwanga lya America nalyo lya abazungu. Gavumenti ya Mwami Museveni emaze emyaka 40 naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa tesobola na kubeera na nsimbi zesobola kubeera nga eteekawo ziyambe bannayuganda naddala abo abali mu bwetaavu ku lw'eddagala oba olyawo eribadde libayamba. Kati kyewunyisa okuvumirya Mwami Kyagulanyi okubeera nga avujjirirwa musimbi mbu abazungu nga ne gavumenti eno eriko emaze emyaka 4 ekyavujjirirwa omusimbi. Kakati abasajja omusimbi bagusazeeko taso egaddewo bangi abalina akawuka kaleeta mukenenya abagenda okufa bangi bambi abalina obulwadde buno abagenda okubeera ku nnaku bangi abagenda okufa abadde bayambwako ku ddagala naddala erya malaria. Obutimba bw'ensiri bungi butulaba nga bujja nga buva mu mawanga ag'ebulaya nga batuyambye buyambi. Kakati bingi nnyo bye tugenda okubeera nga tufira naye naddala okusingira ddala abalina HIV basajja battu ne bakazi battu mukimanye nti gavumenti ya Museveni tebayambangako ebadde America. Kakati America olwayimiriza obuyambi okumala ennaku 9 taso emaze okubeera nga eggalawo kya nnaku nnyo. Ebigambo bino bikulu nnyo bitiisa. Uganda kwe tuli gavumenti nkugambye tesobola na kuyamba bantu kakadde kamu akalina HIV mu Uganda wabula beerowoozako bokka. Enguudo mbi amasanyalaze Uganda galimu ga ssente empitirivu nnyo buli kimu kyolaba ebyobujjanjabi bibi ebyenjigiriza bibi twogere kituleke ki naye ng'ate enguzi eyongera kulinya buli mwaka ogujja wabeerawo budget ey'okwewola obwowozi. Tewaliwo mwaka gujja nga tetwewoze. Sente zebeewola ziragawa tulaba bizimbe sente zebeewola ziragawa tulaba mamotoka ga bbeeyi sente zebeewola ziragawa tulaba kulira nti bagenze ku Nyonjindi tulya kuwuliza nti bagenze mu America kujjanjabwa. Kakati bino byonna bo bigattagatta ensi yaffe ampuliriza bikwasa amaziga. Ibunirayani egamba bweti ate nkomyewo mu mboozi eno eya taso abantu abagenda okunkumuka bafe nga balinga obuwuka.
Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buisiramu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga okusuna jita ate nga n'aba scout tibabeera biddeyo bano basangibwa wali Emayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 7949 oba 0704 25 oba 0774 25 beeboka abajja okubangula. Akaseera katuuse kati okuddamu okulaba ku balwadde nga bambi siriimu abaluma nga tewaliwo buyambi nga tewaliwo mpekepeke zibadde zituyambako nnyo n'ekitutuusiza wano be bano abakulembeze abakyamu abakwata ssente zetuwa musolo zandikulidde abalwadde empeke in fact se zandibagulire zanditandiseewo amakolero agasobola otukolera ku ezo empeke nga tetwetaaga bazungu okubanga bazibba netutuusa akaseera kati okuddayo abalwadde okubazzangayo ku bijja by'abajjajjaabwe addeyo ku bijja by'abajjajja abajja kuba bulungi omulwadde nga waggumya bugumya bambi alidde kamera omulwadde nga aliddeyo olutooko olunyaala abantu nga bajja okulaba omulwadde we bazze okumulaba oli n'atula ogenda okuwulira omulwadde nga temuntuulira ng'omulwadde ali awo nga ne tebasobola mmulaba ne bamugumyagumyako nti bambi ogenda kuba bulungi naye nga tewaliwo musawo akusindika kudda ku kijja kyewammwe n'ovaayo tekyali nga weewaffe abantu nga bafiira ddala ebyaddala omulwadde yayimiriranga bw'ati nti omulwadde agenda kuyimirira ffe twalinayo omulwadde yayimirira amaviivi ne gavuga ng'oluggi beku amaviivi nga gakaaba bukaaba kadde bagenda kutuuka akaseera ng'omulwadde alina ebbina liringa effumu nga lyesongodde mukama katonda nze mundeke n'okundeka n'ekibireeta ebyo byonna be bana bakulembeze ababba obubbi ssente abantu bandibadde bali bulungi abantu bandibadde beeyagala mu telling you kuba tuguwa omusolo famire ziwa emisolo abantu lina eddagala bandibadde tebaliddukira mbu bagenzeeyo bafune eddagala lya nnaku 9 kati bwe zirisukkamu tuwa omusolo twandibadde twekolera dda amakolero agasobola okukola ku ddagala eriweweeza siriimu kati abantu baffe bagenda kuddayo mu eri embeera omulwadde alidde kamera omulwadde anywedde ku tuzzi ate omulwadde oyo kasala situkanga n'agamba nti kati omulwadde abuuzizza ku bantu be omulwadde wa waliyuli wali mu lusuku atambula ng'omanya abasiibudde bagenda kugisiba